abalungi abeekumira ku nsonga face-to-face obiro muli bulungi era gye musinzire okubeera nga mwenda bwe banga mumpuliriza olunaku lwaleero ntuuse n'eddagala ery'amazzi ng'omukyala alieyo ng'obonaabona n'amazzi enyanza emmano omusajja olunkwatako ntoba naye olumala okunyingiza omukira nga nkala nze omukyala wange olumutandikako aba atobye naye olumuyingira omukira omuzinamu dakiika emu ng'akala. Ekyo kyo kijja kirabikira mu bantu bangi nga batwogerako n'abasajja mubonaabona nnyo mu mbeera eyo. Naye abakyala waliwo akalagala kanene tekigenda okwekyako olwaleero. Njagala okanfunire infact ekalagalako olaba kano kenkozesezza. Naye nga tonnaba kubuubuuka genda kanoga, genda kakozesa nga wangenda kulagirira, ngenda kusaba ekintu kimu. Gwe ng'omukyala okakasa tolina infection. Lwaki eddagala ligaana okukola? Osobola okubeerawo ng'onywa eddagala naye nga gwe tewali kikkolera. Munnage amazzi baneenanyedde n'ennyaala gwe ne bigaana. Gwe n'ekikyabonaabona n'amazzi gwe tebikola ebibyo. Wali okiddekawo ne weebuuza lwaki tebikkolera. Maybe olina ekintu ky'olina okuba ng'otereeza mu mubiri gwo. Eddagala lino muliraba likuyambako okusumulula ensulo zo ng'omukyala. Likuyambako okwongera ku bwagazi bw'omukyala. Kyokka ate ng'ogenda kulinywa actually tugenda gattamu akalagala ak'okubiri. Tumukozesa bubiri kanaakalala ntera nnyo okwogerako niyinza obutakateekawo oba naafuna ekifaananyi kyandabise nakineezateekayo ntera nnyo okwogerako akaleeta agaamuseereza okutegera njagala onfunira akalagala kano kebayita kafumitabagenda tugenda kagattamu olutungotungo naye before you even get this medicine olunaku nga ggwe omuntu amazzi enya genkana mulaba amazzi ago gadde toxins mu mubiri gazibukula enseke gazibukula enseke amazzi gazibukula egundi ensulo amazzi just water plain water olunaku njagala weeteekeko oleke bakita batya commitment ala weekomitinge ekyoluganda kyekireke olunaku njagala weekomitinge ogambe nti omanyi ngenda kunywa ekicupa ky'amazzi neeno olunaku kale biteemu naye omanyi nti osanga omuntu nga ne giraasi y'amazzi aginywa ali kulya bikira oba oli emmere erimu omunnyo wekinyizigana amazzi g'onywa tegalina nnyo mugaso kubanga engeri gyeyo emmere erimu omunnyo togalikola ku nsonga eyo tewaliwo nnyisa amakulu tegagenda kuyamba nga yubbeyali drink water ogenda n'okola pipi nga wa zero nga nawa orange action wekinyinzi tonywa amazzi bulungi naye ng'ate oyagala mbu bw'otuuka mu kisenge omusajja akwateko amazzi gaveewa tosobola kubeera ng'ofuna amazzi goota oba olimba tekigenda okubasaba oba kigenda okukugamba kyogenda okunkolera ekisookera ddala funa eddagala lino eno akakafumitabagenda eddagala tukayita kafumitabagenda akakafaananyi koolaba nkozesezaawo nteeraamu akalagala ketuyita olutungotungo olwo lutera nnyo okukola ku mazzi ga express nina kasiwa ngenda olinza osobola odifumba n'olunywa olukuwa express museereza n'obwo obudda nga musajja akuzina oba ogenda bufuna so eddagala likinye nga liri fresh singa kkalu nga liri fresh olifumba olimu ligenda kuyambako okuzibukula emisuwa ligenda emisuwa leka obwagazi obeere ng'ofuna obwagazi omusajja bwakwatako kubanga amazzi gano mugalaba tosobola kubeera nga tulina bwagazi akafumitabagenda kaleeta obwagazi mu bakyala ate nga kalina n'emigaso emirala mu bakyala emigaso mingi naye kuba tujje tugenda okwogerako leero naye ogumu ku mugaso kajjanjaba ebizimba ate ne ku basajja kakulu nnyo naye ate ku basajja bakakozesa bulala ku bakyala bakakozesa bulala ku basajja tujja kusoma engeri gye bakakozesa ku bakyala ogenda kufuna obukola le kamenyi kaliko obuggwa gufuna oba gilavu oba kikamenyi nga bwe kali okafumbe leka emirandira tegiteekamu ontere mu mazzi ofumbe ogenda kukanywa oteeramuko ne kali akalagala kenjogedde olutungotungo n'ofumba n'ozibukula ensulo zo nsajja nakwatako ng'oyiika naye emmere ekirala kyolina okumanya olina okuyiga okubeera nti oba ogenda mu kikola ky'omukwano tolina kiteesi oyingira obuliri nga wonna ojjudde ebirowoozo akati kambuuze bw'olowooza landiroodi nga bakuzina olusente ne zijja ebannange nze nebaza katonda simanyi naye nze ebintu bye tuyinaako nnyo buvuna bakira bata ekintu ekisobola kontrolinga kitera nnyo okwagala kinnini mutwe kituufu landiroodi ammanja naye ekyokuba kiteesi nakiye solution kituufu bamanja egafizi naye kyofuzi kiye solution nze obulamu bwange nina engeri gye mbutambuza era gye nkikiriza nti bwe twanditambuza obulamu kubanga
tomanyidde Allah yakoowoola. So enjoy your life mu kaseera ko. The future is now. We don't have a future after. Tuli mu future. N'omwana omuto ogwolaba naye ali mu future. The future is now because we don't know ebizo biggwadde. Tutuwe ekiteesinga tokwata kiteesize za ku mulimu n'ezikuba mu buliri. Leka obuliri bwo bubeere nti bwe nnyingira eyo erinnanga ewantu we nnyingira okubeera nga mbikakana byonna ebintu mbwambireka wabweru bbe nengenda mweyo kuteesi gye mpuliramu emirembe gyange bwe mmala okwepintawo kiteesi zo ne wezijja. Mwewala okwekiteesinga mu bulamu it is not even healthy for you. Mu bulamu generally mwewala okwekiteesinga no matter what is expressing kimanye n'apulayinza gide baba giko bajja giko olaba tibajjiko tebajja giko baba baba kuwa ne bona expressinga ne bona expressinga nga bakugisazamu tebajja gisazamu. So let's express ourselves yingira obuliri ngaawe nafsi oli stress free ate before going to bed no matter what ne bwoba wanyudde kulinya eddagala kati ndagala kangambe twalifumbye twalifumbye emisana ne tunywako kati olweggulo nga ngenda kutandika okupekepekapeka mbukupekepeke olweggulo nga ngenda kupekepeka ngenda kukwata ekkubo nsembera amazzi gange konyeekikukosa amazzi agabuguma ogenda otuuka mu buliri nga wenna emitwe girilakisinze amazzi gano agabuguma galina engeri gye gagira omubiri n'okkakkana ne garilakisinga blood vessels omusaayi ne gulyoka gutambula bulungi n'olyoka okitegeera ne bakuzina ebirungi anayi nze ebintu bino eno mubeera bulungi asoma atakumira mpeera mbagalanyi bantu bange temujjange okwo ate omukama abanjagalire abankuumire kisinkana ate omulundi omundi gamba singa agambe kisinkane omulundi omundi mubeere bulungi temujjange okwo. Tuyina YouTube channel endala eyitibwa Story Hub Uganda naye ne wabeerayo emboozi z'abakulu bokka. Tuteekayo vidiyo emu buli lunaku ne live okujjako buli tetwakoze live off mu nkirizo endasasire buli tetwakoze live kubanga naye nabadde ntambuddemu ng'omuntu nange ndi muntu akati nagenze n'enzunga bambi n'enkoowa kimaama n'enkoowa nga bwe mukiwulira ageze okudda nankooye nga sisobola kukola live neebaka naye ng'olwaleero tulinayo live yaffe wano ku Singa Faith ebeerayo ssaawa 2 ku buli kitundu ez'e Uganda. Ate oluggwa ne tuba tugenda ku Story Hub Uganda gwanyumirwa ebiboozi naddala ebirimu ebigambo by'abantu abakulu ogendayo n'osubscribinga ubundi okwegasseeko. Tulina TikTok account eri mu mannya ga Singa Faith tubologana n'ofollowinga Facebook page mannya ga Singa Faith naye osobola ogenda n'ogiwa follow oba olina TikTok oba olina Facebook account. Mubeere bulungi abanjagalire ate era abankuumire atakuumira mpeera. Yeah.